Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Balamusizzaako mwena gye musinzira okubanga mulaba Media Choice Television, yenze Ssaalongo Kankaka Peter. Olunaku olwaleero mbaweereza nsinziira ku ekitebe ekikulu kiyite Embassy eky'abantu abaaliko mu bikolwa eby'obubbi era nga bano balina experience empanvu esukka ne mu myaka 2. Bw'olaba wano wensinzidde okubaweereza ewayitibwa Nansana ku Kibulooka wano eno nga gye bayita Embassy gye nsinzidde okubawa programu eno. Programu eno njawuddemu ebitundu 3 ng'ogenda kuwulira tukozesezza ennimi ez'enjawulo omuli Oluganda, Oluzungu saako n'ennimi endala. Mu kitundu kyaffe kino ekisooka obutakumalira budde nzize okubuuza ssentebe w'abantu abagamba nti baali ba kitalo nnyo era baali bannaggwano mu kubba saako n'okunyakula mu Kampala wano n'emiriraano. W'olaba wano we twateeseteese okuba nga tusisinkana era ebitonotono bino bye nkutemeramu bye tugenda okubanga twogerako nga tonnatandika kino ky'ekitundu ekisooka. Zwere sawa meka 11 nsonga eyo tugiyita muyaayu oyisaza omuyaayu saa 11 isaayo omuyaayu twali mu before covid. Kati otegeera otya tagetiwo ina kanu obaza wabawe yakulisomedde ife tulina olulimi kati gwe kenyini oba okwataganya mwana gwe bino kiwetuse miliyoni 10 ukubaga bino bikibi miliyoni 10 ezitadde mu nsawo nalo tupangisa entono gitegeera eyo primo wefuula nti bami yangu wewe saa kuna bizigenda kusanga bikibi kitwala ko mpulira nkoye akagali mpulira nkoye mama jangu ndagire wano nakatuuka bwenti ndiwo ndi kuma store bade nyaga kundagira katale we kali olwokuba munnaye nawo okoyo inawe sente za togoba na budde ngotula maaso ndikubirawo tunyigeyo baby roko eyo jimanyi baby roko egalo olujjo eyo ngogeno olaba mutudde babiri mwenye gabi kibi ogeno okulaba boti mama wa tokyafuluma tukujjayo mama tuga omusirikale atulabye bagenda tukwata bagano tutikka abantu ababiri obo kitege ekintu ekyo alala akakola muja akasente mwana gwe sente ezo ziraba sente ziri kasti sente ziri kasti nkolimire sente zo mukubeera nkolimire zo kulima kubina ntuko kunyuka nga sina kyendaga ogabako eno mukugabako erusi we basene gota yagala obo kitege ekintu ekyo erusi muyombye naye mwekubya amacupa ngo omanyi life yenzikiza bugenda okukya ku makya wagenze nakakadde nga nabbiya bakubanja ate olufuna aleddamu egamba kambere mu nyumba jukira bwe mule mukwatagana mu ngabana mutandika okubira basonko be basirikale. Byowulidde n'ebirala tuteeseteese wano okuba mu kitundu kino ekisooka ejja kuba Nyanjula ate mu kitundu ekiddako ngenda balambuza Embassy eno ekitebe ky'abantu abakyasinze okuba ne experience mu kunyakulano mu Kampala. Emboozi eno ogenda kubaako kyogiyigamu era twala akaddeko ogiwulirize ogenda kuwulira weetegeerere sijja kukutegeerera naye nga sinaba kutandika nyongera okukubiriza abantu bonna mwe na bizinensi omukutu gwa Media Choice Television tukolera ku online era tubawa omukisa okusobola okukubira kuno obulango kuba ku simu gy'olabaawo mu maaso ojja kusobola okutufuna tukubire ekirango kyo ku mulembe gwa digital buno ogutambula. Bw'olangira ku online ekirango kyo kibeerayo kiri effective osobola n'okulaba abantu bameka abakirabye ate era osobola okigabana gwe kennyini tekyetaagisa remote weetaagisa simu yo n'okigabanya eri abantu b'osuubira okubanga banaakuwagira. Media Choice tuli balungi nnyo emiwendo mirungi ojja tukubira ku namba y'essimu eyo gy'olaba awatali kulwa kangende mu mboozi y'olwaleero kino ky'ekitundu ekisooka. Ogamba otya ssebo yende omukulu kyasanyusa okulaba kuba mpulira essanyu lingi nnyo nti waliwo ekikyuseeko n'ensi eri mu kwotabuliro okulaba Kibulooka yalokoka from darkness to light organization mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera ye ngombo okutya Mukama amagezi mwe gasookera kutegeera bulungi ate era nga n'amannya nze Sewuliba Grace chairman wa
Kibuloke yalokoka mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera from darkness to light organization. Nkutegeera bulungi nnyo. Kati njagala ompitiremu abantu abajjewo bajja batya batandika batya okujja bagaye nti oba kino ne kino ne kino abajja ne bagamba nti nze ndokose navudde mu darkness. Embeera eryemu omuntu nga olabyeko mu sekretary waffe nze Pastor Bugembe we yankwatako nga ngamba ekintu kimu mutabani obo bidde emyaka 15 kikyolagawo obuli ekintu ekyo ne mugamba okulimba kubi kininga kyendaba mudabamu abaana babiri ku nsi kuno naye ng'omukazi yakola ki yatambula nga ntunuulira nze ntambula kiro emisana seeyagala obuli esaawa ezitibwa bwawange bwakatya 12 erumva mu nnyumba emisana mba mu nnyumba obo kitege ekintu ekyo bafu twakubanga nnyo siterooko ezo siterooko bo zitegeera siterooko tuluyita nyenyaamu maama nyenyaamu takisi nyenyaamu n'otandika omukanikisa oluggi n'otwala ebibye n'otwala essimu ye nga Jinja Road awo tuli balungi nnyo teweemoola n'oba weyita wa Urban Town otulekera laptop twali tuziyita depo gitegeera naye nga we depa ojja nayo n'oluggi ne balumasukirawo 30 seconds netuteekamu ejjinja ne tugamba odda luzira bugolobye affe tugenda bweyogerere novaayo tukuleka ng'ogigoba speed meter ne tukweterawo ku kalawundi ka siriki ako tukuyita kuwunzika twali tukuyita kuwunzika tugenda kulaba ffe nga twakweteddemu dda ate gwe ng'ogoboddawo ki otuyitako tugamba oyawedde katulaba ne wano kwa Munenshi ya Nandoosi nga tubalaawo nnyina bimangere ne bano abakajja site alala olusamusanga zakajja ezitegeezo zinoti 10 ezo alala olutula bwoti ne lumasikirogwa olwonga essimu cuti evaayo olwogitulako bwoti olwongama mpozi wadde okomawa luzira bugolobye nze ngenda bweyogerere evaayo linyeeno ngoyawedde olongo otemina mu Munenshi bwoti ogenda okumulanga ali ku piki erusaagobesa nabigera amanya agenda gisanga kumba omulese kyovola bakamera zino bwe zajja zakyusa buli kimu nga ndaba changes the fact of life mu nsi muno kamera zitezo okukubo ezokukuba ezo nani kati bagiraba ne detectinga awo namanyira nti kati nyuse kanyuke kati nkuleetera kali akagundi olaba first covid oli muzeeyi ninga bapiki be batambula n'abe moloka entone z'obuyonjo mwana gwe bino kiwetise milioni 10 okubaga bino biki milioni 10 ezitadde mu nsawo nalwo tupangisa entono gitegeera eyo primo wefuula nti bami yangu wewe saa kuna bizigenda kusanga bichi twalako mpulira nkoye akagali mpulira nkoye mama jangu ndagire wano nakatuuka bwenti ndiwo ndi kuma store badde njagala kundagira katale we kali olwokuba munnaye naawo okoyo inawo ensente za togoba na budde ngotula mu maaso ndikubirawo tunyigeerawo bebirooko eyo gimanyi bebirooko egalo olujjo eyo ngogenda olaba mutudde babiri mwenyiga bichi ogenda okulaba booti maama wa tokyafuluma tukujjayo mama tuga omusirikale atulabye bagenda tukwata bagano tutikka abantu ababiri obo kitege ekintu ekyo alala kabaka wedde mutipa muobwo ne tipa nkuleetere tugita tipa zino zigenda 40 bichi bado ina bloka nzirukate lockdown tensanga mu kkubo omuntu muze yali agamba ntulamu bamekasi babiri basatu awo taxi tezikola olutugezezako kya updatinga mwana gwe otula mukatipa n'okwetulira mu milioni 10 nga zigenze simu kwolwo ogenda okukomawo nga byonna birala nga tokyayogera ntambula ntono tolipotinge olwogera ku polisi ogambe mbu ate bantuuzizza babiri nga bagamba omu nawe wenyini gukuba wekka oba kitega ekintu ekyo mwana gwe waliwo obwana buno obw'omukibuga awo bagamba nga bubeera n'ekikutiya ajja ayitawo awo n'ekikutiya kijjudde amasimu abo tubayita bapromota babaayo eyo gye bali bakyayiriba mu nzikiza yaabwe kuba nga naye woomanyi ffe byaffe bye tukaka nnyo muntu twagala oyo awulira akoze eki kati kankubuuze olwo gwe nga gwe oze kyeki ebintu ebyo bwe mwabikolangamu mpulidde nga abaali babinyumirwa twali tubinyumirwa naye nga ate olwo obiraba ebintu ebyo
onyumi enzikiza ne n'omuntu ali mu ndongo asobola okumanya nti yakoze ensobi ng'amaze obudde bumaze kukya amaze gikuba oba oli ekintu ekyo kibanga nero uli omuntu nti ku 10 wane Uganda ku 60 abafuna silima mufunira mu nzikiza naye yejjusa ku makya n'agamba naye omuno yansiize kiri kiti kyali kiki weakness ogibuuka munzikiza weakness togiraba weakness munzikiza tosobola giraba nogibuuka omaze funa era nawe twagambanga nti bakugamba ogwo muliro gwokya naye omala okuba ojjako bwoti n'okwatako toddayo mpulira kwegamba okikolamu wejjusa luvannyuma nkutegedde maama masanyalaze nga gakuba abantu alalala omuntu omukozesa ensobi nga talina wa reportinga tagamba afande bantuzizza babiri nga kubuuza baagaanye etteeka likutte etteeka ligamba ki kitegeeza gw'omu kubawagira kumenya amateeka maama kikula naate nga munayo okumanya bizibu ng'ova Kampala ng'olina akakadde onfuna ng'okalina akakadde ako ogenda mu mabaala bugenda okukyanga ne bbiya weewola mwewole maama ogabako eno mu kugabako erusi webase ne gotayagala oba okitega ekintu ekyo erusi muyombye naye mwekubya amacupa ng'omanyi life y'enzikiza bugenda okukya ku makya wagenze n'akakadde nga nabbiya bakubanja ate olwofuna aleddamu egamba kambeere mu nnyumba ziwere essaawa mmeka 11 nsonga eyo tugiyita muyaayu oyisaaza omuyaayu isaawa y'omuyaayu twali mu before covid badde nkwetera scenario naye erigensi osooka ge badde covid wave saawa z'omuyaayu ng'olumba Jinja Road ng'okuba ovaayo nnya kati otegeera otya tagetiwo obaza wabawe yakulisomedde ife tulina olulimi kati gwe kenyini oba okwataganye depa ogiraba depa kitegeeza laptop omulaba nga akwataganye laptop ye alina ekipolo kirimu 5 ye wallet kitegeera ni wano ni wano ekibamba ky'essimu otuuka bwoti omukubaganyizawo bwoti mukono omanyi kano kakwejo tuyita wa gwe nyini gwe weeteba n'oyingira kodi mukono wa luzira bugolo bingo mulaba akwasaganye yatula uyangu omusika takola ki tatusanga ng'omutuzaawo osigala olego genda okulabanga wabajjuwa akasita amagamaga maaso bwati n'atunula n'emabega ng'omanya oyo mubuufu ngene omugambe obadde ongambye wavaayo mumutere ebibye oyo tukayita kawundu kaba kannaku nga 5 oba wiiki oba omwezi naye kati atalijjuwa kasita omukanga bwoti kaba kwata mwa hoteleza omusipi okisibye bubi n'omulaba nga akanika bye batamutumye okitegeera omanya eyo ddaawa omanya eyo musiru oba onfuna opima kasita omulaba nga akutte ku city belt agezaako okukanika okigiragiro okikitetenkanya ng'omanya ki oyo ki omudaawa olwo yingira kodi ng'otandika omubugutanya omukozesa ensobi mu sekendi zaaga 3 n'oluta bw'otyo ogenda okulaba ng'omugyeyo akwadde ebbaga yetaddala gataagala kugwe neetambula okitegeera eno omukubiddewo ekipolo kijjeyo omukubiddewo essimu ogijjeyo okitegeera etaddemu ejjinja mu nsawo ng'olaba nakiwedde tukiyita namutwala owulira kasita owulira konakita nga namutwala omanya kawedde nga deno mugambirawo obadde ompozi ono akomawa avaayo nsi gye tulaga gyotekeyo ono omusema bega olukuba bwoti olaba amnesia weri laundi eyo gimanye akaweta akavaako ne kaddayo omuleka ali bino mama njiraba kumbe yefuga omulaba aganjiraba kumbe gw'omulaba oli naawo kupembeni kutegeera bulungi covid ayeka mwakola akasente akakola muki akasente mwana gwe sente ezo ziraba sente ziri kasiti nkolimire sente zo mukubeera nkolimire nzo kulima kubina ntuuka okunyuka nga sina kyendaga
Babugembe yambuuza ku myaka 15 kikyolagawo. Ne mugambe kintu kimu ninamu abaana babiri. Pozi n'ebintu by'omu nnyumba. N'akapooti kuba otunula life yenzikize eyo. Wogula poloti wayita emyezi ng'esatu omuzinga ne gukuba. Ate n'otunda eyo. Kwegamba tova mu kifo buli mwaka obeera awo kaninde $, kaninde mu 7 walikola ake 10 ngenda kuyiiza kwekyo. Oba kitege ekintu ekyo. Nkube ku badaawa byobeeramu naye ng'olaba emyaka tegigenda ebizijja. Toyina kyolaga. Toyina kyolaga omwana n'atuuka n'okubuuza taata. Woofiisi ye eriddawa. Wemba nkusinkana. Naye ng'osobola omugamba alaba bataata b'abaneiba bagenda kukola. Ulira tegwe bakulaba okyali mbuliri webase. Okoma 11 otamidde. Owulira ekintu ekyo bw'ekyo onfuna bulungi bwe bulamu obwo. Kale abantu ki abasinga okuba target? Target bw'otunula n'ogamba ng'oggyeko ono gw'okanzeemu kubona omutesitinze atuuse muli atunudde ogamba oyo mubuufu. Waliwo gw'okanze olabe ogundi. Naye gwe mu bulamu bwa bulijjo bantu ki? Kubanga sebuta yaŋŋambye ffe twakikubanga nga olina patena. Obeera ne patena wali ujja mwekubya emizimu ndiva Tanzania agajja kubuulira erinnya lyo. Gw'oyogedde erinnya wazze naye ono ng'akola ki? Ng'akagwamu. Tageti bamwe soft babeeranga kati ogwo omulimu ogwa siterooko guyita siterooko gubeeramu abantu abakozi babanga kati olaba driver abamukozi atudde mu maaso g'osanga ewokubiri abamukozi atudde ku luggi abamukozi wabiro ne bano ba duplicate santiri bo be babeera okubeera ne bagamba oyo mugezi atugoba atulaba mubeeremu uyo asaze kuba atutunuulira asongamu be bano abantu wewe moke egenda okuyigga driver aba akimanyiko n'atudde mu maaso ye muwaasi n'ali ku luggi ye conductor then ne wabeera wano abasooka wano abataano befulanga abasaabaze kumbe si basaabaze obo kitegere ekintu ekyo be tuyita duplicate be tuyita basantiri ababeerayo ne bagamba mutumulaba atuliko bannaye kati tuwunzisa abivuddeko beebo tegeera babeerayo ne bagamba abalingiza oyo juwa banne mulabye ng'egyakanulamu ala oyo juwa ako kawundu bakamala omusota gwakamala omuluma kutegeera bulungi katugende ku ngabana engabana mwana gwe kati ba duplicate nkubireko kukakadde bafuna emitwalo 2 kondakita ali ku luggi n'afuna emitwalo nga 10 kukakadde omuwaasi n'afuna emitwalo nga 4 owulira emmotoka ne bakisaswako emitwalo 3 owulira ne driver n'afuna emitwalo 15 ng'olwakakadde kayingidde oba laptop yo engabana eryetye soka kutundibwa laptop mukama wamwe yagitwala bapromota babaawo kugambe teri muntu agenda ku field kubba nga teri atamutumye obo kitege ekintu ekyo abamanyi gyatwala emmaaso naye abantu bakyalemezaawo ekintu ekyo bapromota owulira ekintu ekyo obba ekintu omanyi nti kiri shuwa ng'omwana wanaakera n'alonda obucupa ng'akimanya agenda butwala ali ku sitowa bamuwe ku kasente agenda okukuba laptop nga shuwa gyagitwala amanyi i5 weetundira ate ng'amanyi ne promoto giteekamu amanya iCloud teriimu oba nfuna akantu ako nga owulira nti kati essaawa zino nti iPhone kweziri bamanyi nti kati essaawa zino iPhone bweti ne bweti ye tevaamu iCloud okujjako gitunda spare oba nfuna housing weebitootegeera bulungi so engabana eyo tewali we yatuukanga nezza omuzigo tebakandira mu kintu byo bibeerangawo ate byabeerangawo ng'abasinga bakolawo banywa oba kitege ekintu ekyo muntu n'abeerawo mukubya omanyi mitwalo 2-3 ge bakuba ku kapoole tuziyita tink kya mane tugula mu saaki okufuna alongo wawulidde kyali wange yagambye ogwo mulimu olumba otaddeko kyaliwo owokubiri yendume ng'omutaddeko omuzibu ali shata okitege ekintu ekyo kyali omuteekako omanya birala wabeerawo omwoyo ogulala ogukuze gukaddiye si eba si tebakogamba tebabawo mase si eba si bi eba bi no eba no yes eba yes
Teka wana abagambye teka wana. Teka wana. Otherwise botateekawo. Allah. Otegeera. Otegedde bulungi. So engabana waliwo yaleetanga eminyira nanti engabana eweretera eminyira. Jukira bwe mule mukwatagana mu ngabana mutandika okubira basonko. Basonko be basirikale. Tubayita basonko lwansongo bo bali okusongola mu lulimi lw'ekiyaaye. Basongola busongozi. Tebalina kapito bo bali okusongola busongozi. Okitegedde bo bali sauti. Bamala bubaziti kati oyo tefe tofaine alimu milioni 2 ne bajja ne bakugwira ne bagenda n'ekinaana. Mpulira. Tebalina ne baziyiwa. Efula ba informa ne bafitwa abatuma ki basonko. Basongola busongozi. So kati engabana bwegana. Engabana bwegana ngo akubira basonko. Ronga yiwayo na ngamba sonko bulire. Tuvudde mu town Chali aina chali anyuse ne milioni 3 naye kiriwo tukole bwe tinga sonko atandika omubala asulawa abeerawa atambula nani kati awo kiddira bo batereka eggolu lyabwe ngenkero yita basanti yabo santi yakugamba nze ngenda kusindika ka message nga atudde mu motoka wentula mu motoka bwenti wentula mu motoka akusindika message n'oluguudo kwetuli bwebeera ngo pakize ne wisho bapiki mamuli yawo okulaba nga bamugwira yagenze n'obusatu nga bamuyola abasuwa ku munyago gwa nanti bayina ekintu kimba kuba empi nga bagamba kubira kuba amasimu yangu wannyo otandika ogamba mama kikaba ezo sente ze nakwese ziri mu piro soko zirete yangu wandi wano tebuziba n'obudde buggwayo kati basonko bano engabala jukira omutemezaako okubye mwaganya okutegeeragana yakuwaako oba bamaanyi bannaye sonko bamanyi sonko akukyayisa n'abadde akutwala e Kampala owuli ekintu ekyo oba tubayita basongola sonko oyo mulaba oyo nyini gwajjeko ezo milioni 3 amunyonyera mugamba nkubuulye ezagi yakumpimidde oba kitege ekintu ekyo okategedde akantu ako omala omupima n'amugamba yakikoze kino kugana bakuleka mu bbanga nga tolina weweekwata wakikozeseza busungu obakubira okutegeera bulungi nga naye wowulire bagamba send a thief to catch a thief esystem bweri bwetambula olyamala kubanga amanye ekitambula n'alyoka akunyiga bulungi nnyo n'okitegeera kaakati olwo ebintu bino mubikoze obugambo bwonna bumpadde nja bukwata mpola mpola anti geto bukwata mpola mpola naye kaakati saawe oli from the darkness oli mu kitangala okutya mukama amagezi mwe gasookera nonazi kibuloke yalokoka osalawo otya kibuloke okite kati kitereeze odde mu kino gy'oli mukati esebo kankuleetere wantu awo bandi awo nga obimanyi omwana wange nga mbuuza taata kiri kitya taata naye nga tukayita katengo abamu bakayita katengo akatengo katandika okukuba nga bakyali baffe bangi tukiyita genda site n'otadda kasita ogenda esite ogenda owulira tukayita kaggo kakutte kamukutte ono gumukubye mu lulimi lw'ekiyaaye gumukubye bakitegeeza omuzinga gubakubye basigaddeyo akaggo omanyi oli bamusse kitege ekintu ekyo naye nga bangi kubanze nina bakyali bange mutandika okutya nga baweze 15 naye nga enyumya naawe essaawa zino netugenda olweggo netuguluba gwe n'otadda ate nze nenkomawo nenkola lipooti nengamba mukazi wonkubulya kyali wange Richard asigadde site naye simanyi oba awonye oba tawonye n'abakazi baba babimanyi obadde ki bade manyi mugenda bugenzi byamu abakazi bakuuma emmizi balaba edduka abakazi babimanyi yakubalya n'okuba nakugamba waliwo omusajja azze wano ewaka simutegedde naye sooka weetegulemu gakugendako mu kyalo oba onfuna ekintu ekyo kyogamba ezisiba enviiri azijja wano olugoye olupya eza chips nga batutuma enkoko wankoko mu nkoko bannange
n'alyoka anyiiga otajja nayo obeddozi wa ebeddoli bamalaya biki kale kankulinde egunakuba ani anakujjayo ani anakwolereza babyogeranga nga ye yesizaako zigabye kankulinde wane ebizibu nga bizze mu ddiiro gwona okubira essimu naye nga niawo omanyi bamaama baffe bakumi ba mizi bamama omukyala nga bwe tumanyi nti omukyala tanoba lunaku lumu aba yakola ki yasirika dda yalaba dda ogenza okola akugumidde ogenze mu kibaala akakadde yakalabye okawadde balala kutegeera maama kati kyenjagala okubuuza olwo bakyali bano bakwasa ennaku olyoka obite nina kyali wange mujaasi wange bamuyita Ali yasooka okunyi kuba yakeera ku makya twali ebiseera ebyo nga njaka akakoola kuba erwe mu nzikiza nalindya mmira nywa sigala ennyenda nnyo oba okitegeera nvumu ebigambo ebitakwatagana okitegeera siwa bantu kitiibwa sisabaako oba okitegeera ekintu ekyo naye nga ffe oyo kyali wange Ali nogwe tukwatagana naye mu nnaku omuzinga gukubye bye bamu abakuba ku masimu ne bakugattiragatira ebweru be balaba mukazi wo tukole kino ekiti naye Ali yankuba nnyo ennyiike ali mukunkuba ennyiike mu bulamu bwange kuba nabeeranga ne mugeni Sekwitale oyo mulaba myaka mingi ye Sekwitale bo batera kuba infantry yaabwe ya wansi ku kyandiro ffe nga tulumba kiyaayo bakiyita kikeesa muyaayu ffe nga tulumba ne Ali tubeera muyaayo tunywa buwala gye tuvayo ne tulya mmira paka budde kukya naye Ali yankuba enkukwe muganda wange nasanyalala namulabanga bwalinga buli lweggulu ssaawa lyali lifuuse etteeka ne covid oyo gwe twaka naye emmira wemba siina yabikola covid bimanyi kuba covid yamuwulira gali masanyalaze ganjawulo firi phase njaka mmira mugula mmira nga obimanyiddeire Ali takomawo naye nga batugambye bakeddeyo balekedde kago basite ziwera ssaawa 8 nga Ali talabikako naye nga abantu nga onowulira nti tuwulira ekyebikiro naye akammira sowani tulya kwemu Ali simulaba ziwera ssaawa 1 bajja batugamba Ali nkubuulire kapooti kolo saagenda naye yali ng'omanyi otwekubira amasimu twali ebiseera tukuba covid eyokubiri twebaka ekibuga kiggale essaawa 1 tukeerayo 11 ey'okumakya musaaza abasuubuzi zigenda owera 8 ng'olwedde mwatuusidde waka mulina akasente kammwe mulya kwako ziwera 8 nga Ali talabikako maama nasanyalala mujaasi Ali wayita olunaku ziwera ssaawa 2 ez'ekiro nga batugamba Ali mulago tosobola namutegeera akaggo kaanozooli n'ebyenda temuli mu lubuto n'omutwe bagukozeeko bagiyita postmortem maama bamuleeta ku kibbulo ka ssaawa zaalinga 8 ogw'emisana tomuvuge tumutwale ewaabwe eyiganga nasanyalala nga maama wange olwebiseera yangamba ndoozi olabye nina bempise wali omu ku kyaliwo bamutadde wa yali mu lujja abantu bakuŋŋaana ensanyalala namalina kusatu nga saaka olusinalokoka ngamba Ali ebyaddala akakoze nentandika nga nsanyalala mpola omutima negugenda guvaayo bambikira Ali mujaasi oli saidiroka nga ali wali yali saidiroka bamujjudde mu ddiiro yali yeyita nantalemwa nga tumuyita Mr. Lweraguza alalala ng'oli yeeraguza nakugambye osigituulamu wamma eyo kawundu naye Ali simanyi nakolo kyamuliko musajja nga amanyi n'okkanika amasanyalaze amanyi osala envira alina talents mukaaga mutwe ate mune yali yatandika okutya naye nga womanyi nakugamba mwana bino bimu tubikoze emyaka 15
tetulina kye tubifunamu naye mwana muno busajja bututwala Kampala butujasi butujogerako bujogezi akakadde nfuna kooti emitwalo 2 nga ffenna ne batukwata eba keesi y'emu nga ali abitugamba mu mmira naye tukomawo mpumwana nawumulirawo kuba ebiseera ebyo kati covid twali tetukola wano mu kusanyalala ennaku esatu tumaze okuziika mu kuziika ennaku esatu ze nasanyalala tuvaayo nene tandika okugamba abasajja bampa 5 ku 10 15 naye we mbitunulira mu nsi muno bintwalawa omwana wange kyeki nembyesonyiwa mbyesonyiwa netandika okumakiwalinga awo ntandisofu covid we twatandika okunonyeza emikwano emituufu ejyaddala egitwagala mutwagala ng'olabye eddala kyajasa okubeerawo n'akuwa omutwalo 15 nakugamba kino wekitino ekitugatte kino covid nfuna emikwano egiri real tandika n'okutya Katonda nze kubanze naye sisaba mama wange muweereze eyo wa Buyungo wa Bujingo mango wa Buyungo wane Kabumbi sebo muganda wange mama ngamba lwaki tosabaako naye ngani yawo bimanyi mama yayita kimanyi naye nga awulira rumazi akubuza okola mulimu kyoza mama bimanyi era nze ntunda ngato naye agenda okuwulira mu mwezi bakutte emirundi 3 sisa ne bagamba naye muganda afo oyo story ki atunda nzibe netwebyekwasa ne bituka ne biggwayo waliwo ogwankuba ogwa CPS alalalala mwana gwe ebantimba mbukedde alalalala nangamba bulijjo ngamba ne abana ababiba mu taxi siyegwe kyogamba ne abakuwayiza aliwo kufaana bwati nebyo kagawanika gati sinetumbira mama wakugamba kulambukedde andambukedde nensetinga binawo ndeeta nkuleetera Pastor Bugembe natandika okunkwata kompola mpola tuli mu covid ya ali afudde zinkubye n'okusabako Zion atandise okunkansolinga ngamba nkubuulye mujasi Zion abeerayo wa Pastor Bugembe mutabani we kuba naye yali streeter atandika okungamba nkubuulye fote ng'okubye ebbanga ddene lwaki tonnyuka janu tubeere mu Katonda nga yakuwayo akatwalo obeera ku home yaawo n'atandika okundaga musumba naye nanfuukira kyali wange nankolako testimony nekwegamba nankolera olugendo nga lwanguwa ebinkalubiza nga nkansolinga nekola testimony nemunyonyola emyaka 15 muzeeyi kubuulira sina kyendaba nemunyonyera ku ali oyo nangamba oyo musajja mu mayi neyo nali settinga church wano ali bebamu kubabeera naye era nga bebamu abannafuya nga babba obutebe nemugamba mujasi yafudde nangamba yatya nnyo baami nangamba musajja mu manyi yaliwo nga ntandika ekintu kino ngamba mwana yo yankubye enkikwe nenkola bwenti nenyuka omusipi naguwaddeyo nenta oba wali omatiza Bugembe nakakasa kati ngenda okuva covid second covid weri tubuzayo something like emyezi nga 3 batute nali awo ntandise formatting yadda kuba yanteeka ku limelight nangamba ekigambo kimu yogera testimony yogera yonvuddewo tekyali akola ki akubanja nenkuba amawulire nanteeka ku online abebulaaya biki kyonna ne bandaba nti nkuvuddeyo nkoze eki panise beloti sipinguzizaayo nensetinga netandika n'okumanya nti omuntu asabako netandika okumanya nti kuwokuno owa Pastor Bugembe tuba ku kyoto olwokusatu ng'olwo netandika okumanya nti omuntu asobola okukeerako ku makya n'asabako ku kyaki ku makya akasente ye munne yanterawo feva nga ye munnaye Mukama Katonda nasooka nsasulira ennyumba mwaka mulamba Pastor Bugembe oyo olwangumya natandika okubanga buli wemulaba mpaayo ekyetaano nekimbatisa wiiki nguma omwana oyo by that time kyalange yali yatambulamu ne mu ggwanga taliimu ng'omwana ali wajjajja nimanya nti kati nina kuyiribira ki stomaka roboto nawe mbeera ku home wenzija nensaba mbeera ku home ya Zion wenzija nensaba
Kati musumba yambuze ekibuzo kimu nangamba kiki osinga okwagala onfuna muganda wange kiki osinga okwagala wonooba ovuddeyo mukuvaayo kiki osinga okwagala wonooba ovuddeyo ne mugamba nina baganda bange bendeseyo wansi mu ntobazi nga baakino okitegeere baleka bayiriba nenjagala banunula myoyo gyabwe gikole ki gidde babuluke bave mu nzikiza badde mu ki mu ttaala kama munne Katonda okumanya ebya Katonda tebalimba ate biba bya ddala nalya nga Katonda atandise kunkolamu omulimu otulo tebamanja kitegeera ngendayo ku church gembe nanfasiteetinga nga mbeererawo kitegeera kawunga ndya wa Zayoni nga nina ekirooto ekyokulwanyisa abantu abali mu ekyokukyusa omuntu ali mu mmeme y'enzikiza adde mu ttaala kola mayindi mayindi ntandiko gidwa futinga kama Katonda munnaye nakola ekisaaki netusituka nekoleera akino banda sikyataayira mu biroko abanga amajja tugende tugulwe ne bagamba mwana nze nanyoka balowooza byakusaga bagala bugema mpadde agaawo tadde ku testimony TV zifuuse ki kibuloka omu abadde abbye emyaka 15 yalokose biki kitegeera jazayo natandise okumba esinga vaayo kwata ngamba kino wange kino yali musajja mulwadde mu biseera ebyo nga mumanyi bwe buno obudde tukole ki tusituke tutambule oba olaba nti nange nkyusiza obulamu naye okisoboka amugamba mumanyi tugende wa treasure waffe ebiseera twali tetunaana kuteekawo bino byowulya nti obukulembeze ndeta vision be yalangi be yalinga sekretari wange agigula ngamba kituufu ndi nawe tutambule mububbi tukolamu ki emyaka gitubidde saa tulina ebizimbe kitegeera naye tweyongera kaddiwa kati tutandika olowooza ebintu by'emyaka 10 oba nfuna ekintu ekyo n'agula vision sajja mukakkamu muwulize tukiro wa maama naye ng'alina ennyiike balina mutabani we gwe baali bakattaawo naye nga si mutabani we mu famire naye nga neighbor bamuyita Kabimbe bamukuba n'amufiira mu maaso awo kitegeera waliwo muuga siite naye bamukuba akaggo n'amufiira n'agamba ebintu ebyo binnuma ntunuulira abaana nga basobola okujja nembawo ekyokulya lwaki babba ate ebibabba byaki balinga babba penso na peeni obbalire n'ekyo kyataawa onokutaddi ate nga webakuba akaggo todda tukula newabeerawo Roni newabeerawo ne Sema tutandika olugendo tuba tutambula mukyala Bagonza najjanga guest chairman yasoko tuwa amaanyi ku kyalo n'agamba ndi wamu nammwe mu kirooto ekyo mukiguse chairman waffe Kaduka mukwate enule n'agamba ndi wamu polisi ennaku enayonga eri wamu naffe tugiwe empapula netambula naffe meya netumuwa empapula n'atambula naffe nansana polisi netugiwe empapula netambula naffe bwano n'abasinga bonna LCs netuziwe empapula badiso RDC munene tubawo aba DPC munene tubawo empapula bagamba tuli wamu mugamba muvuddeyo mugamba kibuloka yalokoka jabba kola ki jabba boostinga kinasobola kawunga nga tugabira okuwagattako mama bise Falukumia najja Falukumia muzira kisomwana oyo n'agamba nze buli natulanga olwokusatu n'olwokutaano jabba nyiganga mu amasenyalaze genina najja n'atambula naffe tuba tutambula tukyali eri wansi wa maaza ina maaso tujja gendayo olabe twatandikira tuba tuli awo nga population ekuze kibuloka abantu bavudde ne balokoka bantu bakoye enzikiza baagala ttaala twatandika abantu 6 meeting eddako abantu 15 twatandika okulaba tuyingidde 3 4 5 6 10 2 3 onfuna ssebo nga bangi bwe bati twakolako n'asayiremu awo TV yazajjaawo nga bamubalengawo bayogera nti waliwo abantu abagezaako kujja otukozesa kugusa byabwe bagetolani batulobingirako omuntu najja n'abagamba munjirewo omubiri ku nsonga bweti kumbe yalina kyagala okugusa ku audience yamu naye ate tugenze tubabuuka olw'okuba nti kino ekintu kye tukola kya Katonda twagawo omuntu atalina nzikiza jangu ng'oli straight beera serious abenzikiza tubasampolizeko myezi 8 tubalabye bangi nga bajja beefuula baherepa bagundi baddo ba plastic donors
Okitegera plastic sponsors olumala photoshoot toddamu kuulya trash ye ate bya promising ojuki ate tuyina mu ku kamera butonotono bwa promising ebintu ebino bimulaga nga wayise emyezi ng'etaano anyiga busungu oba uli ekintu ekyo naye nga womanyi twasoma mu kazungu akatonotono ne kusomero twayitayo fwe mwetu twebereddemu so nsonga ngezako gikriticizinga goba oli ready naffe jangu ng'oli serious manya bali bagezi balabayo si byatulobingirako ebyekidongodongo gogatte byogatta olowooza bali badaawa ffe twalokoka bino byaddala nkyogere essaawa zino nalokoka ne buli gwe mu kamera yalokoka nga byaddala twagala kukola si science myezi 8 batubeze ne bakola ki si science bino mbyogera nga n'ensi eraba nawulirako nti poliisi ebeeyina omuntu gwenoonya nga balina gwe bagitumye ng'abadde mubi nnyo kati nti mukwagala okwekwasa omanyize ndi w'amawulire njogera opening mukwagala okwekwasa ne bafunayo omwana eyalokoka yajja mu kamera yabivaamu yakola ki ne bagamba yoono okitegeera ne bagamba nti yoono mwe tekibagwako polisi tebagira tejja kukimayo omwana okulaga nti kwekwasa polisi wabeerawo ekigwawo ekigiremu okwakauntingira intelligence neegaana nefuna omwana eyabivaamu nemupaledinga mawulire nti tumukutte tekijja scenario nagigwako eyo kebo yanjo kyako yensala kinkugamba nze kati ndi ready nabyeyo oli mubuufu nnyo nayo akakazito kantuulako nani ndi namuŋŋoneyo nga twakatandika ekintu kino nati munaye waliwo abagezako okulemesa ekintu kino oba okitegeera bagezako kirwanyisa nti gokera kuba omanyi obubbi nayo bizinesi oba okitegeera ekintu ekyo waliyo abakifunamu eyo ebbali kuba waliyo abantu abagamba abo bavaayo batya nti balokose kitegeera ffe bapromota tunaalyawa mutega akabadi wekati newekati mutega akabadi wekati banaalyawa ne bajja n'akugubira scenario emu n'akugamba ekintu kimu ffe kyensonga lwaki nkugamba nze tutambulira mu mataala tetuliwo kusitula muntu oyo agamba nti akyaguluba tetumuteekako nnyo na sensi gwoba okyaguluba guluba bibyo olaba essaawa zino wetuli ku kitebe oneebulirira nga ggwe olaba essaawa zino tuli ku kitebe kyatukwesa embasa eno kitebe ky'abantu bawummudde gwe walabyo omuntu yenna yeekengera naye wansi eri ku kibuloka wansi eri wansi ku kibuloka gye bali abakyaguluba ebyabwe owulira yensonga lwaki ffe tubeera wano akubuuze tebabaleetako nnugu ne bagamba gwe lwaki ovaayo nowe tuvaamu lwansonga emu bakukutanga erusi ne bayingira ne basponsa baffe bo nabo ne balaga nti bakola ki baalokoka ng'ate yalokoka naye ng'emisana wa bbulu ekiro wa pinki oba otegeka ekintu ekyo babikolanga so oba olina kubeeramu bubeezi kati kyenjagala okubuuza mu bulamu buli ne buno osobodde okusitula n'okwata ne ku balala ne bajja era mukyalina zi struggle mukyasitrugglinga obulamu bukyakola ki butambula oli comfortable kati mbu struggling ongambye mwali twajigala ntunywamu netweyagala noba ne miliyoni mu nsawo naye buno lwaki bwosalawo se tolinge na buno nanti jjukira bino ebintu byetukola tukola myaka 10 kati tetukyalowoleza mu bintu bya mmere ya leero nze sikyakolera bitole bya mmere kuba omuntu kasita oyingira emyaka 3 oba olina kukolerera nviiri njeru wezigenda tuula oba onfuna ekintu ekyo kasita oyingira emyaka 3 oba okolerera nviiri njeru na bukadde bwo oba oli ekintu ekyo luli mu buvubuka bwange bwonna boononedde mukono na biseera naye kati natuuka okulaba omwana ambuuza school fees za bbeeyi kitegeera luli natuukanga nga mbikola nga simanyi na mwana we bamuweerera naye kati school fees irenti okitegeera ekintu ekyo olwadde medical gijjeewa ebintu ng'ebyo abazadde bakubuuza osinziira wa bakubuuza twagala kukyayirako osinziira wa nawe tubadde wano emabega tulabye muwala wange azze wano omulabire ddala ajja n'abuuza ekibuuzo ng'ali kamfata okenda kimwogera muyamba
kitege ekintu ekyo. So unatera wenezuula n'entaya tiimu yange benyini balaba nga tukyakolerera bitero bya mmere twagakolerera bintu bya myaka 10 ku 2 ku 5 n'abalijja balikisangawo kyekintu akikola n'abalijja bayitandika nakyo obo kitega kuba teki nga fe tuvuddewo obo kitega ekintu ekyo kiyambe buli muntu eno nsulo kuyamba buli muntu ali mu nzikiza ngawulira akoye eki akoye nzikiza ayagala kudda mu ttaala yensonga lwaki okuwulira kibuloka eyalokoka from darkness to light organization mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera kakati ebyo n'obyogedde omanyi tubadde n'olukyalo era abantu mbalabi ate njagala okubalekerayo akadde ka miiti ngabula musooke muwandiike sekurita ebitabo abikutte bimwokyeza ekyo njagala okumanya gwenga wandaze challenge zino ziyitamu abaana bano abajja ne bakusanga naawe ekintu tekinnasituka bulungi naye otwaza kutta omusalaba ogwetise ogoba emyaka giri gy'ogaana mubazza mutya ne waliwo okubuulirira oba mubaleka bulesino gaabwe anaalokoka ng'akomawo eno ffe obazza bujja tulina Bible study nga wali walabye mu ruumu wali mu kusooka eri ruumu tubeerako nekibayita ekyoto ky'okwebulirira ne wano mu compound ennaku tukozesa ennaku 5 ziba za Bible study ennaku 2 zetu expectingiramu vista otujoyininga owulira notuwa empowerment oba kitege ekintu ekyo lunaku olwokusatu n'olwokutaano omanyi nakubirako olw'essaani njagala kujja eno ogamba waayo baleero luleke tubeera mu kyaki era we kyali omanyi ekyasooka okuzijja mutwe ojja kunsaasira kuba byensanze si bye nali nsuubira amba ababbi nabo bagenda mu kyaki mbadde simanyi nti abantu bakyuka seriously somugendako ne mu kanisa era nga omanyi mu kutya Mukama magezi mwe gasookera omuntu eyandibadde ayagala otuyamba okusingawo ennyo nga programu zenneneko musumba wange waali n'entaya ttiimu eri musumba wange Pastor Bugembe waali asobola okumpa ayingamu kuba be bamu ku baki by inspired by attributor era yo muntu omu kuba tubeereddewo nga naye wobiraba nti tunafuna ba serious sponsors nga otunulidde nti kantini ogirabye ekyali under construction nawe olaba church tennaggwe iye oba okiraba ekintu ekyo wabikunyonyola wano nakugamba kano kale nti banne enkutte kweno kyano bweti emboozi eno nga bw'ogiwulidde awo wetugitemedde kino kyekibadde ekitundu ekisooka mu kitundu ekyokubiri bwe ngenda okukomawo ngenda kusooka mbalambuza ekitebe sooka embalambuze n'omuwandiisi omukulu ow'ekitongole from darkness to light organization yaabwe eno ngenda kusooka nkulambuza ekitebe kyabwe kino basuulawa baliirawa bakola biki kugamba embeera gye bayitamu mu kifo kino ekitundu ekisooka okirabye mu kitundu ekyokubiri nja kubeera ne omuwandiisi muyite secretary w'ekitongole kino ekirimu abantu abaali ababbi abalina obukugu obusukka mu myaka ate naye atubuulire lwaki yasalawo okubiteeka ebbali yali akola biki era lwaki yakwata omulimu gw'okubeera omuwandiisi tujja kudda mu kitundu ekyokubiri.